buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Kategedde ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasse. How did you conclude with Alimazika? Alimazika emmotoka ya Aliima eyo yaggwa bitya? Aliima naggambye ekintu ky'Aliima tulina mwetondera bwetondezi ku buli kintu. Sente nali nzaagala nnyo kuba nali nazikola. Zaali zizo zange. Naye olw'obulamu nti twagala kutaasa bulamu. Ekigambo kiri kimu, tetwetaaga na kunnyonnyola bingi ate bulabula wabula mami omulungi ow'ekitiibwa gambye nsaba onsonyiwe. Lisiti sente zo ne woozisigaza naye kale obulamu bwo bukomewo. Olunaku lwe baasooka okumbika ne bagamba Mukunji afudde. Si nze nali nfudde naye nali nfiiriddwa taata. Taata adda ku taata wange. Nenva eno ne bankubira ne bagamba taata we afudde. Naye bwe bannyonnyola embeera eri mu kyalo, walayi sirina yadde mukwano gwange n'omu gwe nagambako. Kubanga bo bantegeeza baŋŋamba afudde kati enkya tumuziika. Ne mbagamba lwaki mu papa? Ne bagamba tewali mmere ya kuliisa abantu. Ngenda okutuuka mu kyalo, taata yafa njala. Naye mutabani we Serebu e Kampala. Emmere gye baawa abantu abatonotono abaaliwo, nalaba abantu ku layini nga basimbye n'essowaani zaabwe eza pulasitiika, emmere n'eggwawo abantu ne banyiiga ne beesooza naye ng'eweddewo. Emmotoka eyali ku lumba olwo ku kuziika ddadi wange oyo, waliwo emmotoka egi nga yange. Era abantu bonna buli omu buli yakyusanga amaaso nga bagamba ekika kirimu Serebu y'oyo. Kati ekyo ekintu kyannumya nnyo omutima. Abantu bo babeera eri nga bakwegomba, neyandikuyambyeyo n'emitwalo 2 ate alaba nga gwe wamala. Olw'obulamu buno obutali bwaffe bwe tukola ki? Bwe tubeeramu. Kati nvuga emmotoka abantu bonna mu kyalo gye babadde beegomba. Nkomawo e Kampala. Wayita wiikisi zaalinga 3 eyanguza emmotoka n'agisika. Negenda. Emmotoka yali ya miliyoni 12 omugatte. Nali namusasulako miliyoni 9.5. Wabulayo omeka? Miliyoni 2.5. Nezikutwaza emmotoka. Abannayuganda baasiba emitima omusajja yasika emmotoka. What do I mean? Osobola obeera awo nga wafadde ebirowoozo 5. Nga trauma yokanga ekuyisa bubi ng'omutwe. Wejjusa otandika bino byonna, wejjusa okubeerako muwuma. Ebyo si byejjusa naye nejjusa abantu be mbadde nabo. Abantu be nasemberera abasinga be mwalabanga baalina obusobozi ku mubiri gwe nabayiirawo. Okategedde? Baalina obusobozi okunkwatako ne bagamba just kunjampingamu. Okategedde? Just kwongerako katini. Kubanga kande emu weemulisaako endala. Ziba zaaka. Zombi zaaka. Okategedde? Naye nabanga n'abantu ng'abantu abo banjagala nnyo naye nga tebanjagaliza. Oba osobola obyawula obwongo bwo simanyi. Baani? Mukubaani? Who is that? Oyawula okwagala ennyo omuntu n'okwagaliza ennyo omuntu. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako bitegeere mangu. Omu ku mikwano gyange abaakabi be mbadde nabo obulamu bwonna nabeera ne Spice Diana omumanyi. Era wamuyiira wangu nnyo omubiri waliwo ne konsati emu banaye gye wattabuka. N'olanga ate waliwo. Ebyo bitono. Just 5. Mention for me 5 ebimu by'omukolera. Only 5. Ekizibu kye nnina nze bwe mba njagala omuntu anti nsobola okulwanira entalo n'enzimalayo. Nyinza n'obutakugamba luno ndulwanyi. Kati nze nayagala Spice
ne tutuuka akadde ne tulwana buno ebyo bye mwalabanga ebyo by'oku media kati ne tutuuka aliwo olwo olutalo lwe baaleeta olwo ne bagamba mbu Spice yasse omuntu. I remember. Kati kyannuma nnyo olw'ensonga Spice gwendaba n'amaaso gange va kuba n'abamulabira ku kamera. Spice tasobola kukola ki? Kutta muntu. Kati awo nalwana. Fight wayiwawo kati va ku bye mwalaba ku social media. Ebyo byolaba nti ndikodinze waliwo n'ebitajjanga mu media. Anti family yatuukako akadde n'egamba kati omulambo katuguziikuleyo we tuba tetufunye bwenkanya tuguleete tugusuule ewa Spice. Kati nze mu bwongo ne mmanya wano baba omuyimbi wange kaba kaweddemu. Ozannya otya game awo? Anti nze nkulagako nti bo baali bakyateekateeka kufuna lunaku lwa guziikula nga nze ndirwedda wakiri tugujjayo ne batagusangayo. Story yo yonna kuva gyetandika ne gyeggwera bulumi kudda ku zero kujjonkera kubonyaabonya. I saw some comments abamu abagamba they are ready to help you. Era abaana abamu adde bagala n'ennamba yo bakusindikireyo koko ne ku ssente. Bagenda kutuyamba mpaka ddi. Fe abatali balema. Era we banaayamba nze atali yadde omulema n'abaana be nnaaleka bali bayamba. Kye neetaaga mu bulamu kiri bwe kiti. Abantu be neetoolodde ne bendiraanye balina obusobozi obunnyamba mu kyenkola ne ntandika n'otandika obulamu obuyingiza. Mpagirira mu byenkola. I know. Okategedde. Let them support you musically. Saagala byakumpa. Alimpa Ronald yagwa eddalu. Bambi. Sure. Wova wano oddayo mu tawuni omunoonyi. Baakozesa Maama Fiina ensobi. Batya. Abannayuganda bennyini ne bakomya obulamu bwa Alimpa Ronald. Bo bennyini ate nga be baamwereetera. Abannayuganda bakuleeta ne bakusitula n'otuuka wano ngo ne baggalawo ne bakuyiwako ettaka eryokya n'oddayo. Naye eddalu lya Alimpa si ddoge, naye obwongo bwafuna toki ey'amaanyi ejja etya. Alimpa nga wakuba kahiiti baamutwala ewa Maama Fiina. Ojjukira? Maama Fiina n'amwaniriza bulungi era n'amwokya n'amuwaayo ku ssente. Alimpa omunaku eyali ku kkubo awo aba amaze okufuna maama omupya. Onfuna? Kati Alimpa atuuka agwa ku kabenje. Bafulumya sitoole nti Alimpa alina enkima. Mu mmotoka. Olw'okuba awo wennyini we baasanga awo emmotoka bwe yagwa enkima yajjaawo. Zaaliwo? Tezaaliwo. Enkima yali ya Hassan Ndugga. Hassan kati bo bakikyusa olw'okuba ono Alimpa baali bamanyi afudde oba bonna bafudde. Bakikyusa mangu bakivuga bagamba enkima yaani? Alimpa. Kati Alimpa aleetebwa ku kitanda. Jjukire bagamba nti alina enkima. Mu matu g'Abannayuganda n'abantu bonna abatasengejja nsonga buli omu akikuteekako nti alayika ye yattisizza ne baki? Ne banne. Shiba yali afunye omukisa ogwali kugenda okyusa obulamu bwe bwonna. Naye omuntu eyalinnya mu mukisa ogwo we mukugamba ate naawe nze kyawenya abantu. Who is that? King Shiba yafuna endorsement awo e Kampala ey'okkuba obulango bwa skiini bikoze bitya. Nga ssente zalina okufuna contract eyo yandiggwereddeko ennyumba ya Shiba yali egenda kuggwa nga tebamuyambyeko. Twali twakakola live esooka nga tulanga ebizigo ebyo eddagala ebyo bye bakola kutakula nsusu kola ki. Mami wange full figure n'akuba essimu. Jjukira ennamba twagisomanga ku live. Kati yali ku live najjako n'awandiika ennamba n'akubira boss. Halo, nze full figure. Omukazi naka bannange presidential advisor nga nsanso okuwuliza. Namugamba njagala kulaba. Oye wendi. Full figure n'agamba omukazi naye bizinensi yo ng'oli kugyonoona. Ekyo ekifo ne baminisita mwe bajja.
ate oleeta omulalu yaba atakikubira obulango. Kati obuwa omukazi yali akyamuse nga boogera ng'akyamuse tubiwulira kati ate ng'amanyi oli agamuga bigambo byalaali. Kati omukazi avaawo. Bye baddamu okwogera wakati awo saabimanya. Naye enkeera waalwo full figure yali ali mu kifo ekyo. Ng'era yeeyambudde engoye nga bamutadde ku katanda Shiba omulalu kwe yabadde yeebase nga bali mu scrub nga bakola lususu. Akuba kalango. Where is Suna Ben? Because I know Suna Ben naye y'omu kwabo be wakoleranga be wayirangawo omubiri. Suna Ben yakukubiddeko ye. Suna yankubirako. Ng'era bitabuse. Naye ate nga tebinnatabukana nnyo kutuuka eno. Suna Ben y'omu ku bantu be nnakubirako essimu. Suna nno y'omu ku bantu ndowooza mu ndongo. Suna Ben taata wange. Naye namukubira ne mugamba ebigambo ne mugaa Daddy. Ngezezzaako buli kye mpulira kye nsobola omakinga music ono. Naye bigaanye. Nangamba ate nga ndaba okikuba. Ne mugaa papa nkikuba naye sifuna yadde 10. Yaŋŋamba mukunja. To papa. Okyalinayo Mukama ayinza oba tannaggulawo. Akadde kayinza oba kajja. Kati ekyo nentegeera muzeeyi Suna kwe yakijja. Bwe tuba mu bulamu bw'endongo buno ne TikTok. Era kino ekizibu bonna abakikola Mukama singa asobola bandikirese okusala emyaka. Kati jjukira nze mbaddengawo ku TikTok ng'era wombuza emyaka nkugamba nina emyaka 25. Kati buli lw'otandika okyogera nina 25 ne mu bwongo kirina engeri gye kiyingira. Era otandika okweyisa nga 25. Yes. Kati munaye emyaka gino nga bwe gitalwa. Akadde katuuka ogenda olaba omwana akuddako emirundi muto akuddako omulundi ogwokusatu ng'ate yalina 28. Ogezaako tegeera bye ngamba. Nkulina. Olaba Loni kati gwe mbikugamba nga bwoya. Emyaka gigenze. I know. Akaseera kawandikoleddemu bye wandikoze. Waliwo emyaka wootuuka akaseera ng'ebyandala tokyakikola. Emyaka gigenze gigendedde awo bwe gityo. No, but me I can make you strong like. Obulumi bw'ensinga oba tonna byogenda kunfuula strong. Leka nkugumye bwe nti. Naawe oli bubi.